ekyebwe wa Kadama olugero lwakyuka tuzinvestinga mu babbi kwa kati wenna agamba nti mune Mr. Kisubi nkwesize kankusindikire ssente oba nti mune nkolera akaduuka ujja kuŋŋamba gye kali ofune n'aka neighbor kakuba ebifaananyi oŋŋamba akaduuka katuuse wano kati nnyongeddemu kino kati nkugulidde fridge endala 3 ntuuka okudda wano ng'akaduuka tekaliyo. Eba boyfriend baba trustinga naye ate trustinga boyfriend ennyo oyo Kadama omusiru kuba boyfriend yakusaba ennyo ssente oba kabire ennyo ebizibu manyo yazze kubba muwe zitaluma bw'oba owulira oyagala kukola ki kumuwa muwe gwe ssente zomanyi nti katezikola ki tezinnuma oba gwe funayo Kadama omulala gy'onaakuula z'owoona akusanyusa bwe zijja eri ozimuwe gwe bw'otuuka ozimu okoowa kati ekyo ekya boyfriend okubba obwo buba busiru bwo era oyo boyfriend gwe babbye najja ne kumpeewo mbwayogera mu omusajja yanzibye ssente oba omusajja anti kati omukazi ayinza okuba yaziwa omusajja kati bw'aba akubbye n'ojja ne kumpeewo n'ogamba mbu boyfriend kubanga abamu baziwa ne be batazaddeemu wakiriziwaza azaddemu n'ogamba beekwanira ku social media tomulabyeko tomumanyi ne tuzimupakira kati oyo bw'ojja kwano mu mpewo n'ogamba abantu namusanga ku social media nanziba miliyoni 4 simanyi nyina gwe nalaba ku TikTok mbu ate banzibye miliyoni 7 n'olabira dda nga wava ewammwe ng'olinga ng'aliko empewo ze wammwe tezakkiriza kukola nga gwe oliko omuzimu gw'obwavu miliyoni 7 n'ennyoka eka wakiriziwa ennyoka azirye kuba ye yatwala obudde obukuzaala n'obukulera paka lw'ofunye obusiru obugabira omulenzi ki essente zikuluma n'ojja n'okaaba n'amaziga nze bwe mba nnaagaba nga babitannuma era n'ojja waliwo n'omuntu gw'owola ng'omanyi ngenda muwola naye tagenda kumpa kati bw'agamba mpole emitwalo 4 muwe emitwalo 2 gwe ne bw'oba ozimuwoze n'omugamba sisobodde kufuna 4 nsobola nfunyameka omanyi omuwadde buki buwi nyina ekizibu kya mitwalo 2 mugambe ekintu kimu nja kusobola kufunira ki 10 n'alayira mpola nja zikuwa gwe 10 limuwe omanyi okoze eki omuwoze tezigenda kuluma kubanga omuwadde ki naye gwe n'okwata miliyoni 1 n'ogattako ey'okubiri n'ogattako ey'okusatu ate bw'omulaba nga akufudde lusuku kuumayo lumu akusabye zaakusabye mutume ekintu kya mitwalo 2 onoonya kumwejjako atuuka leme kikola bwadde omugabe munnange nkolagana nze naawe 0. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero eno Yugi updates tuzze nate okubanga tuwayamu kinkola bulungi nti nate nkomyewo ewa Bakadama-Maggie ate bakuyita ennaku zino bwe mpulira naye nkomyewo ogenda mu maaso n'okubanga twogeraganya ojjukira bulungi nti programs ze twasembayo kukola naye zaali zeekuusa kukolera mu Buwalabu era nga nzijjukira bulungi nnyo y'omu ku abo abateevuma Buwalabu era nsuubira ojjukira bulungi nnyo programu yaffe eyo gye nateekako nti Kadama wuuyo ateevuma Buwalabu. So naku olwaleero nkomyewo gy'ali tugenda kuba ntuwayamu naye tulabe bitambula bitya nate ennaku zino kusoomoozebwa ki kwe tuyinza okwogerako bingi ennaku zino bye tulabye mu nsi za Buwalabu eyo simanyi ki kyabyogerako naye tunamuwulira kubanga tulabye bingi ebiri era abalaajana bangi simanyi okulaajana kuno oba kuva ku kuteefuula busiru kubanga yatugamba wano nti bw'oba oli Kadama weefuula omusiru asembayo weefuula atategeera naye ng'omanyi ki kyogoba ne bangi n'ennaku zino tubawulira balaajana tuwulira ate mwattu lwe twakoma okubeera naye nali sinnaba kufunayo avaayo n'alagira ddala nti baamugyamu oganizize ez'omunda
naye at least wetujidde wano waliwo ne bibaleeta wano ne gavumenti nekebera nekakasa nti ddala organs baali bazijjamu. So tugendagenda maaso n'okuba nga tuwayamu tulabe ki kyagamba Madam Maggie ono gwendi naye olunaku olwaleero. Mbuliza ku bannayuganda. Musibye mutya nno bannayuganda bannaffe, nsanyuse nateera era ku update Yugi updates kikola kubasinza akola ennyo nti ne guguno omulundi bankyaliddeko banjagala nnyo nange simanyi lwaki kirabika mu Bakadama ndowooza ndimwako ensuso oba ebigambo byange biba biwoomu buli gye bituuka ku baba babiwulidde. Kisinziira ku bubaka bw'oba owadde. Neesiimye nange okubatuukako ne leero kansabe nti n'obwaleero bunaabakola obulungi. Bitambula bitya okuva lwenava eno nga tuwayizaamu? Tebibadde nga bitambula bubi. Ndowooza nange ondaba wakoma twaliko mu biseera bya covid seetaaga kusabira ne mu kitaffaali mu ggulu temukyalimu nti nsaba emmere ya leero. Akyo kyo nakiseetinga nga bwe nagamba teweevumye kyeyo teweevuma Buwalabu oyinza okufunamu akatandikwa. Waliwo oyinza okuviira eno nga ne gw'osaba 10 tomulaba n'otuuka okudda ng'ekinaana ekiyinza otandika okusiika kikusinga okirina. So obulamu si bubi. Kirungi nnyo ekyo okuwulira obulamu si bubi okutwalizawo mu njagala tandikire ku nsonga kubanga at least gwe yenyumiriza mu nsonga z'Ebuwalabu. Si gwe wekka, waliwo n'abalala b'owulira nga bagamba nti nange gye ndi naye sirina kusoomozebwa kwe nali nfunye, naye tulina n'abagamba nti waliwo okusoomoozebwa. Njagala tusooke ennaku zino ate waliwo n'ensonga eyo eya organs nti abantu bagibwamu kidneys z'ensigo, bagibwamu ensigo, bagibwamu ebibumba, mutima, ebintu ebifaanana bwe bityo nti kati yafuuka business okutwaliza wamu. Njagala tusookere kubaganyoddwa gwe ki ky'osuubira ekisobozesa abamu okubanga bwe bagenda mu Buwalabu eyo ebintu bitambula bulungi ne bava nayo ne babaako ne bye balagako ate abamu ne bigaana. Naye njagala tutandikire ku abo abasobodde okubanga bayitamu kubanga oli omu ku abo. Bwe tuba tutandikidde ku abo abayina bye babalayo ne babeera successful ennyo n'amaanyi bye bafunyeemu biba bingi mu byenjawulo. Tuyinza okutunuulira ng'abantu abasinga tugenda nitumanya nti okufunamu kuba kuteekawo nnyo ekintu awo eky'amaanyi, oba wazimbye ennyumba oba wakoze eki. Naye mulimu n'abakyala bangi abagenze nga ba single mothers ne baweerera abaana baabwe paka campus. Tulinamu abagenze nga basangibwa tebalina na ssuubi, abaana bani abagenda baweerera omusajja afudde biki n'asiba omutima n'agamba oba siina wensula kangenda ensula mu mayumba g'Abawalabu, kangenda ensula nga wensula mpeerera ki abaana, n'aweerera abaana be n'abalabirira bulungi ne batagenda ku street. Ekyo nakyo it is achievement. Mulimu bangi nga ye yennyini oyinza nga bwe bamusanga ayinza n'omugamba gwe wagenda ku kyeyo okubya ekya Oman ogenze simanyi ku kye Dubai kikyolagayo nga we yayina ekirooto kyeffe n'ebirooto byaffe si bye bimu. Oli ayinza okugenda ng'ayagala mbaga nadda nga ssente ezikwasaganya nebba ne bakola embaga ne bazikola. Nenva kuno nengenda e Buwalabu kukola ssente za mbaga. Ife tugamba abasajja be balina obbakuba embaga ng'omukyalo ogenda ate okole. Bakyuka ennaku zino mbw atalina muwogo atalina muwogo. Bw'oba tolinamu okuba ne pulezidenti yatugamba tulye muwogo, kati bw'oba tolina muwogo tofuna musajja. So achievements ezo zonna nyingi nnyo ku side eyo. Waliyo n'abasirika nga tebaze mu kamera naye nga ye agamba ekyeyo kino kiina kye kinkoledde. Yadde ku mukono mulala challenges nyingi
ng'era bwe nayogerako emabega nti mu kusomoozebwa okwo abasinga obungi abalina kye balagawo batera obutakutunuulira n'atunuulira ki kyagenda kolaki kujjamu kubanga bwe tuba tulinnya ennyonyi eyo oba buli akwate ekkubo n'agenda talina gwagamba tasobola na kujja ku kamera wannagamba nti enkya nninnya nnyonyi naawe lwaki oddiŋŋana gyendi oba n'ojja n'onkyalira buli lwonkyalira kumala kulaba nti waliwo ekyenjawulo ekyafuluma mu kyeyo muno oba sayidi ya mu bulungi oba sayidi ya mu bubi naye nga mu kutandika olugendo lwange nali behind the camera so n'abalala bangi bagenda n'alaajana obubi obuliyo era n'ayingira kamera lwa bubi obwo newabaayo n'ayingira kamera lwa bulungi newabaayo ajja okulabula newabaawo ajja okusomesa nze byonna nnyinza okubigatta wamu bafunyeemu abaana bazimbye abaana bo bazimbye nina we nayita naye nga buli baŋŋamba nti awo wagundi nti wa ali Buwalabu so ne mmanya nti ddala abaana bafunyeemu abaana bazimbye ate n'ababaganyuddwamu bangi nga babaganyuddwamu direct ne indirectly waliwo n'abababbako ssente oli n'asindika ssente ze azimuterekera nga yali teyazimba kayumba n'azimba nannyini kuzikola nadda nga munnange oli amugamba tewali bukakafu bulaga nti ssente zo wakola ki waziwanganze abimugamba waliwo ne bendabye abeetuze olwekyo abalala beetuze waliwo eyeesuula mu mmotoka abalala bagwa eddala oli ne bakimugamba ssente tewali yadde 10 engoye n'aziwanika ku mutwe gw'atagendanga Buwalabu ogamba bugambi mikono gye bamuggyeko omutwe gwe bamuggyeko babigere passport tagiina addeyo akole naye nga gyavudde ebadde ttanuulu n'aguma amanda ne gamwokya n'aguma buloka ne zimukuba n'aguma nti leero ettaka lye nasambye ebbisi naye nnyina ofulumyamu buloka naye nga bw'agamba mukama nnyambe kaŋŋume buguno omulundi ngende embeeko kyewentandikira nadda gundi n'omuzza ku zero challenge esooka nene nnyo yadde nga temunnatunuulira bibumba byaffe bye batwala n'emitima ekyo ekintu ky'okubba ssente za nkuba kyeyo kiri too much simanyi gavumenti kyegenda tukolera era kino nkyogera nga ntunudde mu kamera gavumenti nga bwekkiriza ne tufuluma eggwanga tugende tunoonye ssente ne tuzikomyawo zikulaakulanye eggwanga mutunuulire ne we tuzitereka temutukolera ku bipapula bitutwala byokka mutukolere ne ku ngeri gye tuterekamu ssente bwe kiba kisoboka bakkirize sentinale eggulewo ba agent tugende nabo sente zaffe tuziwenga ba agent ba sentinale sente wo zaffe nga bali eyo weebe wakiri babeeyo naye bwonna gamba oziise ku simanyi ku mitimbagano n'emitimbagano nabyo ewaffe tebinnakwasaganya bulungi omwana bamugye kyannamukaaka tanayiga na kunyiga ssimu tamanyi na bwagenda kikozesa online so banoonye ekintu ekituyamba kubanga siganye oli azibba adeveloping eggwanga zisigala zidevelopinga ggwanga naye ate nze azikoze siganyuddwamu so gavumenti enoonye engeri gyeyamba beteekawo mateeka nti alidde ssente emukangavule oba bakompasetinge oba banzirize ebyakozeemu ekyo nkyogera ndina munyiikaavu nnyo mulekerawo okubba ssente z'abakuba kyeyo muzirekeraawo oba Kadama association mwe bamuyimuka munoonye engeri gye tubanjamu ssente abaana bangi bakoledde mu bulumi bakoledde maziga amangi bakoze nga tebalya mmere basula ku bikapeti nakomawo e Uganda nga ssente teziriyo abazitutte nga nazitutte ayinaayina ne mumbinabina namukwatiramu bwe muva wano ne mugenda mu nsi ezo tuwulira nti minisitule giwulira egamba nti mulina okubeera n'akawunti ssente zino kwe zirina okuba nga zigenda minisitule bwe tuwulira bw'oba nga ogenze ddala
ng'oyitidde mu kampani eyakakasibwa ne ministry batugamba nti akawunti mulina okuba nazo so bw'oyogera bw'otyo kindeeta okulowooza nti mugenda naye nga abamu ne ministry temanyi nti kampani gy'ogendeddemu oba nga yagikakasa oba nga nedda kino kiri kitya ekyokugenda nga accounts tuzirina kituufu lwaki sente temuziteeko tugenda ne accounts ne wano wennyini ndooza ne munnaku ebbiri nga munaalinnya ennyonyi luba lutala atalina akawunti akole ki agifune n'ennamba yo y'akawunti n'ogenda nayo kapapula bulungi nnyo ne buli kimu ekiraga nti oyina ki akawunti yo naye eri mu kutuuka okusindika ssente ku akawunti zituuke ku akawunti yo zituuke ye sisitimu ebadde tennaba kuteekebwa mu ki mu nkola kitegeeza ssente zange okutuuka ku akawunti obulungi nyina kukozesa Mr. Kisubi n'ensindika n'asooka azijjayo ate n'azintwalira ku ki ku akawunti awo wezifiira webaziriira awo webaziriira singa wafunikayo nga direct nsuubira engeri gye tucomplaininze ennyo balabika kijja kutuuka kikolebwe kubanga waliwo obubankingi bwa online naye bukyakosa nnyo abaana olaba muntu buntu gwe mmanyi nzi musindikidde n'azirya naye kati wano bwe zibulira mu mpewo nyize nnyo ennamba zindala sente zino zituuse then olaba kati gwoziridde ne mmanya nti gundi gwe naziwadde aziridde ne kati wano n'agamba ki kati ogenda okwesanga nga omwana atagenze erikolera mu kampani nti yagenze already kubanga wano avuddewo mu kampani n'eri ayinza okutuuka ng'agenda kukolera ng'ava ku kampani naye bw'aba taviridde kampani n'agenda directly mu nnyumba ffe kye tuyita ekiyumba mukama we bw'amusasula yamutwalira ssente ku bbanka ozimusindikira okitegeera kati mukama wo omuwa akawunti omuwa namba kwalina okusindika mukama wo oyinza omuwa akawunti naye nawo waliwo possibility nga mukama wo yajja kubba n'ataziteekayo n'agamba azitadde kubanga ne ku akawunti okujja teri agenda kukeberako essaawa eyo kubulya nti sente zakoze eki zatuuse naye kuno si kufugwa bumbula kubanga sikkirizibwa nga bampadde sente zange kutambula n'enva awantu ne mukama wange okutuuka wengenda okusindikira sente zange nenzisindika ne tuddeeka wandikkiriziddwa naye era nga bw'ogambye kufuga bumbula ye waddembe okufuga enfuga gyakola ki gyayagala kuba ne bw'onaakiwaliriza n'omugamba nze olina okuntwala mu banka olaba azikusasula okutwala mu banka ne lufuuka olutalo n'okuba n'ebigere wansi njaga kutwala ssente zange zisindikawa enkya eruli baden bukura isha arara ne bikufuukira tabu takututte oliawo era omala kunyiiga n'alyoka kutwala okuzisindika era kugamba mpa akawunti kutwalira okusindikira ki ssente zino nkuleetera akapapula kati zona asindika n'omugaa kuteekere ku akawunti agenda kugamba akawunti yo wano ewaffe tenaba kukola talina banka gyayinza genda mu asindikeko banka teziriyo ezo banka zo z'okozesa teziriyo eyo okuggyako kampani gyensembyeyo okubaamu e Saudi nga bo mufuna ne ATM card bakugulirawo akawunti ne bakuwa ATM card yo then no downloadinga app ku simu yo bagiyita tawil tawil gwokola nga process bwogiraba eya mobile money obanga waggulawo account n'oteekako nti nja kuteeka ssente ku account nga nkozesa essimu kati eyo tawil wobeera ogirina osobola okwenyigira bulungi ssente ne zigenda ku account yo ka message ne kajja naye tekiri nti kiri common kyoba mu Saudi yonna oba mu gundi yonna mpozi abali e Dubai bo bali okay abali nga abali e Kampala obulamu bwanguwa naye abali mu zino ensi z'Ebuwalabu endala kubanga nti gundi yagenze kukolera Kampala omulala nagenda nakolera Embalala omulala nagenda nakolera e Kabale
so bivaringa kati ekibuga ky'ebirala byonna Dubai abayinza okuba tebalina buzibu nnyo obwebyo ebya banka byanguwa nnyo okuba nayo ali eri akusindikira sente ku mobile money n'ozifuna suubira neewalala with the time bijja genda bituuka kubanga ayina obwongo obuli sharp e Saudi Arabia era asobola okusindika sente ne zijja direct ku account kuba kuliko app bagiyita pay as pay what app kali wano banna kajjamu nalinga nkayina kabeerako kuba tawiru yino then nakuba kayita ka pay as what pay biki bw'obudownloadinga obuntu obwo bukuyamba ne wali agenze nga nokoza apps zino kusimu wa esimu yo baba nayo esimu teeka kuba ne contract mu ekiri olina okuba neki olina okuba ne smartphone oba mwogera simu olina okuba na katooki kano nga katooki ya katooki eyo ejja kugasa ng'ogenda kuteekako airtime okube naye smartphone eyandibadde entuufu ogenda nayo oba bw'otuuka eri ogenda kubeera ku wifi most of the time bo babeera ku wifi oyinza n'okuvayo nga tomanyi we bagula ki airtime okuggyako akoledde ebweru atali mu kiyumba akoleddeko ebweru ogula airtime kuba nange wembaddeko e Saudi mbadde bweru nga airtime manyi omugula ocommunicatinga n'abaayo oba ogula airtime naye kati ali mu kiyumba toyina gwogenda kukubira gamba kino era osigala oli kuki ku WhatsApp ebyo byonna osobola obikola naye batunuulire nnyo ku kigambo ky'ensimbi nkiddamu zituuke abaana baleme kuba n'amaziga oba kikkirizibwa kampani ezitutwala nga oba ze zivunaanyizibwa ku ssente ezo zituuka awo tumanye nti bo balina amateeka balina ne repetition eyo bwe balya ssente bajja swala wakiri oba babawa amateeka oba babawa olukusa bazivunaanyizibweko bo baziteeke ku account omwana ono nga bw'ovunaana kampani eyo ng'omwana oyo afunye obuzibu eri tusigale nga kampani zino tuzivunaanira ddala paka ku musaala gw'omwana ng'emyaka 2 giwedde. Omanyi olina kyoleese nenfunamu endowooza nti tetuli beesigwa kubanga omuntu ogenda otya ebweru olina baganda bo olina bbaawo olina mukyalawo olina abaana naye ne tutuuka eyo nga mu butuufu ow'okuweereza tomulina. Kino kiyinza kubanga kiva ku ki kubanga oli yandisuubidde nti at least omuntu oba n'omuntu wo gwe weesiga ne bwe kituuka ku ssente simanyi lwaki kizibu. Mu kino nja kukyogera bwe nti omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna tetugenda oba sagala bankwotinge bubi nti ngambye bonna abali ebweru abantu baabwe be basindikira sente bazirya naye ennamba esinga obuki obungi ali eyandaba ayinza okubuuza gwe bw'ogenda sente zo ziweerezaani sente zange nziweereza mwami wange mwami Mugerwa Ben Tamale gwe mpeereza sente zange era we mugambye oziteeka wenzisanga ne bwe tuba tukyankalanye tutya bwo obwesigwa bwa sente siyinza muwaayiriza nsanga azitadde we zibeera ne bwe mugamba ezo zimpeere pinketi zituuka ne bwe mugamba ezo ziwe gundi zituuka so kati oyo ye mwawulako mu bantu abalala n'abalala gye bali nga sente yagiweereza ewa maama we neetuuka sente agiweereza ewa muganda we neetuuka naye bwe tuba tugenze abantu 100 abantu 100 ge gayina abantu abeesigwa 8 kye kisinga okukaaba so majority yeyina pain mu kusindika sente ezo ne zituuka gye zikoze eki gye zirina okubeera mu kyo obwesigwa nga bw'okyogedde mu ggwanga lyaffe tebuliimu era bwe butulemesa n'okulaakulana
bwe butulemesa n'okudda ku leve endala kuba kukuba kyeyonga ebbanga lye tukikubye kakube naffe ffennyini abakikuba tetwesigaŋŋana ngako. Waliyo ebibiina bingi ebikola za association ng'oviiridde ddala ng'emabega wabangayo zi cooperative byakoze bitya bano bamulima mmwanyi banadizi batulima biki ne bakola saako oba ki ne bamanaginga ekintu kyabwe. Naye Bakadama tukola ki ekintu eki? Kukaaba woowe banzibye woowe banzijemu ebiwoowolo woowe omutima cwe woowe zi WhatsApp ze musobola zokka ne tukuba WhatsApp kutwala kyeyo ne tutuuka okuvaayo nga Kadama ne Kadama munne tebakyemanyi. Ekyamagezi kye tukola kwevuma. Kadama bwakuvuma nsenguka Kadama bwakuvuma nsenguka singa bakolera association yakuvuma tokwata ku Kadama mostly ne ku social media gwe boba Facebook ngoyagala obuzibu kwata ku Kadama ngoyagala obuzibu kwata ku BOBIWINE abantu babiri. So Kadama takola nsobi, Kadama taddibwamu, Kadama tavuma, Kadama tawabulwa ensonga ezo. So bwe tuba tusobola okuba nga tulina bendera mu bintu ebyo nga tetunaba kwekolamu mulimu kulwanyisa kino ekyokulya ssente zaffe tukyakaabanye. Ate bulungi tukyali ffenna nkyagenda maaso n'okuba nga mpayamu ne Maggie bwe tuli naye okwongera okumanya n'okwongera okuyiga okutwaliza wamu kuba ennaku zino ye Kadama-Maggie asomeseza bangi bamuyigiddeko ate bangi bamuganyuddwamu okutwaliza wamu. Waliwo ensonga endala nga tukyagenda maaso n'okusoomoozebwa kwoyogerako naye waliwo ensonga endala era gye njagala okwebuuza naddala nga tukyali ku nsonga ya ssente ezo. Oba tugambe nti Bakadama bagenda mu nsi ezitalina nkolagana na Uganda, y'ensonga lwaki n'obuzibu obwo weebuli obw'okubanga ssente zammwe aw'okuzitwala oba obw'okuzisindikira directly tewaliiwo. Kuba tugamba ensi ntono nnyo mu Buwalabu ezirina enkolagana wakati wa Uganda nazo okutwaliza wamu. Netugenda netuwulira muli Oman, netuwulira muli wa okutwaliza wamu. Tekiyinza okubeeramu eggumba ekyo nakyo. Kati nja kukyogera bwe nti ennamba y'abakyala esinga obunene egenda Saudi. Ate Saudi eyina enkolagana ne Uganda. Y'ensonga lwaki nti emabega wali nsabye gavumenti nga bwetukkiriza tuyingire Saudi ekkirize ne banki ezo zoperatingireyo banoonye engeri ki gye bakola ki gye boogera nabo zi operatingireyo ku nsi ze balina enkolagana nazo nayo ne Uganda kubanga ennamba y'abakyala esinga obunene gyesinga okulaga era n'abasinga okukaaba nti bababbye ssente basinga kuba be Saudi. Kati bwe mpulira nti Saudi yesinga okuva abakaaba bababbye ssente ate nga omukago eggwanga lyaffe neriri weeguli lwaki tebaayo access ekwasaganya mu byentereka z'ensimbi kimu. Ekyokubiri mu mukago ogwo bwe liba eggwanga lyaffe lifunamu nga lyo liri safe ku ssente ze bafunamu eri then kitutegeeza ffe batusuddeyo buki oba nkyogedde bubi tebankootinga obubi kubanga bw'okkiriziganya n'oli nti ngenda kusupplyinga labor bw'omusupplyinga labor then bali akasente ke babasasula ekyo egyo emisolo tegibula kubanga jjukira ne wezibbibwa zisooka kugibwako omusolo z'ensiga zaawe ne zibbibwa. Nja kufuna 9
lubaliddwa nti lwenda lwengenda okukola ki bwendu bwe tumanya singi lwenda nze mmanyi nfunye emitwalo mu 9 egya Uganda bwe ginaaba gibaliddwa 9 exchange rate ejja kuluma kuba nayo balina ke bakyajinga bagambe gwe 1000 lwobadde obala olweri olukola emitwalo olukola oba kakadde oba olwenda buli wamu bajjako siringi 10 n'ogenda okwesanga nga gwe olwenda lwofunye bw'ojjamu ssente zikola mitwalo 8 10 liggweredde exchange rate kati ku 8 okwo n'ojjako VAT then bw'omala okuggyako VAT n'ojjako transport ye transfer fee kati n'ogenda okwesanga nze yafunye emitwalo gyange 9 ntuusizza emitwalo nga 7.8 7.5 ewaka bwe zituuka bulungi ne zikola kye zaagala zenfunye bwe zibbibwa oyabbye zaakoze eki zabbye kati ogwo omusolo gwo guba seefu kubanga gwo gwaggiddwako wali mu mitemwatemwa oba gusigala eri oba gujja waffe awo tetukola ki ffe tetumanyi naye zisinga ottuluma zine zisigaddeko ezange nzituusizza ntya bwe naaba nazo mu nnyumba ew'Omuwarabu nzikoze nzisigazza oba nti nandikutte sente zange nenkola ebbanga lyonna lyenkoze nga nziteeka ku luwuzi nayo siri safe lwaki ekintu ekyo tekisoboka kubanga era kyembadde nzirako nti lwaki bwe nkola sente zange sizitereka mpaka ebbanga lyange lwe liggwayo n'enkomawo ne sente zange ki ekitasoboka ekyo kyandibadde kyangu naye betukolera bw'ofuna ezo sente nga zikusasudde buli kyokoze obubi yabeera ku bunkenke ndowooza olw'okuba nga mu nnyumba ayinamu akasente yensonga lwaki entebe zange tezanyiridde ndowooza leera ntonuulidde bubi kubanga alaba awezezza esente ez'emyezi 2 sometimes saudiarabia okutoloka kungi ate abatolosa balina amount of money ze basaba kakati kyesangibwa oli natandika okulowooza azitereka ayagala kutoloka so kiwa ebibuuzo bingi mukamaawo lwaki osigaza sente zino kati nekikuleetera ate obuzibu kubanga naye azitaddeko ebirowoozo biki bingi nkoze ntyo omujjako sente zino asobole okumpulira okukakkana obusente babukubbyeko okukakkana bakwayiriza wabbye akimanyi bunaku musasula tasindika kati n'abaako sente zagamba zakoze eki oba siye newabaawo omugenyi gwe bateesa naye n'akyala agamba nyina sente zange ezaabuze kumba sente ezo ezaabuze n'omutemu oli gwagamba nga gwe mutemwa gw'olina muki mu nnyumba kubanga gw'oli masiikiini so awo bakubbisa bubbisa bakubbisizza bazinoonyeza bazikubyeko ebbanga lyonna lyokoledde lya bwereere kabe kasinga akuwayiriza paka na ku poliisi newookolera akugyewo akuzeeyo ku kiyumba ate ozzeemu kukola buto kati awo noolaba eri toli seefu yadde n'akamu kuzisigaza n'ekirala akyogerako si yakiyita si ffe bannannyini bulamu oyinza okukola sente zo ng'ozitereka era noofa singa ofa ng'era ezo sente tozisindise abaana bo tebakola ki tebaganyulwamu kati bwe zibbibwa mu nnyumba owo mu process ogenda zisaba ani akulumirirwa ani akumanyi ate oli mufu ekyo nakyo kiri awo kati ekirala bwe tugenda ffe tuli bamufuna mpola sente ya leero yeekola kyekola ki kyekoze okutta ekkuba otuusa eri olina omwana wa university asasula kakadde kamu emitwalo 2 buli semester balina n'okufuna ebirala waliwo n'abalala bw'onaazikuŋŋanya n'ozitereka abantu abo banaafuna bye beetaaga ate era sente batugamba nti bw'oba ofuna sente zinvesting zisobole okuzaala osobole okukulaakulana bw'otereka obuteresi
era tolina kyoganyolwa. Kati ekyebwe wakadamu olugero lwakyuka tuzinvestinga mu babbi kwa kati we nagamba nti mune Mr. Kisubi nkwesize kankusindikire sente oba nti mune nkolera akaduuka ujja kuŋŋamba gyekali ofunene akaneiba okakuba ebifaananyi ŋŋamba akaduuka katuuse wano kati nyongeddemu kino kati nkugulidde fridge endala 3 ntuuka okudda wano ng'akaduuka tekaliyo. Omanyi bagamba namwe temuyiga kubanga abaana omanyi ennaku zino bakuyita kwetega abaana beetega so abaana beetegera Bakadama kati kuba bakimanyi nti Bakadama balinamu kasente so kati bw'ogamba nti mukolera kubba bubbi bazibba bubbi ate nga be batrustinga nnyo ba boyfriend boyfriend baba trustinga naye ate atrustinga boyfriend ennyo oyo Kadama omusiru kuba boyfriend akusaba ennyo sente oba kabira ennyo ebizibu manyo yazze kubba muwe zitaluma bw'oba owulira oyagala kukola ki kumuwa muwe gwe sente zomanyi nti kati tezikola ki tezinnuma oba gwe funayo Kadama omulala gy'onaakuula zoowoona akusanyusa gwe zijja eri ozimuwe gwe bw'otuuka ozimu okoowa kati ekyo ekya boyfriend okubba obwo buba busiru bwo era oyo boyfriend gwe babbye najja nekumpeewo mbwayogeramu omusajja yanzibye sente oba omusajja anti kati omukazi ayinza okuba yaziwa omusajja kati bw'aba akubbye nojja nekumpeewo n'ogamba mbu boyfriend kubanga abamu baziwa ne be batazaddeemu wakiri ziwaza azaddemu n'ogamba beekwanira ku social media tomulabyeko tomumanyi ne tuzimupakira kati oyo bw'ojja kwano mu mpewo n'ogamba abantu namusanga ku social media nanziba miliyoni 4 simanyi nyina gwe nalaba ku TikTok mbu ate banzibye miliyoni 7 n'olabira dda nga wava ewammwe ng'olinganga aliko empewo ze wamwe tezakkiriza kukola nga gwe oliko omuzimu gw'obwavu miliyoni 7 n'ennyoka eka wakiriziwe ennyoka azirye kuba ye yatwala obudde obukuzaala n'obukulera paka lw'ofunye obusiru obugabira omulenzi ki esente zikuluma n'ojja n'okaaba n'amaziga nze bwe mba naagaba ngaba bitannuma era n'ojja waliwo n'omuntu gw'owola ng'omanyi ngenda muwola naye tagenda kumpa kati bwagamba mpole emitwalo 4 muwe emitwalo 2 gwe ne bwoba ozimuwoze nomugamba sisobodde kufuna 4 nsobola nfunyameka oba omanyi tezigenda kudda omanyi omuwadde buki buwi nyina ekizibu kya mitwalo 2 mugambe ekintu kimu nja kusobola kufunira ki 10 n'alayira mpola nja zikuwa gwe 10 limuwe omanyi okoze eki omuwoze tezigenda kuluma kubanga omuwadde ki naye gwe n'okwata miliyoni 1 n'ogattako ey'okubiri n'ogattako ey'okusatu ate bw'omulaba nga akufudde lusuku kuumayo lumu akusabye zaakusabye mutume ekintu kya mitwalo 2 onoonya kumwejjako atuuka leme kikola bwadde omugabe munnange nkolagana nze naawe 0 weewonye nnyingi ofiirwa akatono ekyo kimu ekirala nena nendowooza mu kino oba ekyokutubba ssente zino oba naffe Bakadama tubanyonnya abakodo nenkuweereza emitwalo 8 nenkutuma zonna oziteeke wooziteeka nga ne transport agenda okukutambuza paka azituuseewo simukuwadde nga nakwezo sikuwaddeeko kikyogenda okunkolera kuzibba oyinza okuba oli muntu wange nga ate wengendo zitwala oluusi wempita oba nga ngenda okukola oba ki naawe olimu naye bingi nti oli muntu wange naye olina ebyokola ebitambuza obulamu bwo n'obudde bwo obw'okulowooza ne wonaatambula ofiseewo naye esikiriza kati oli aga akansooka enzoozeemu nze nziggyemu ezange kuba abazibba ye system ze babbiramu tagamba kanzirye comfortably akakanjoze mu ssente z'omwana oyo era waaligendera okudda nga sinnaba kuzifuna kumbe Uganda mbi eyokya okwata bizinensi ya mitwalo 2 ng'olinako amagoba 12 kaakati 2 ganaavaamu ddi kitegeeza 2 nago genda gakola ki galya
era ogalyo gamalewo. So tuinvestinga tufuneko amagoba. Singa nkola investment emitwalo 2 ngegenda kuzaalayo 7 ogambako kale ogula box ya sabuni ya mitwalo 8 n'otunda okumumalawo ng'olinako 8,200 amagoba 10,000. Kati sente ya Kadama wepyantira eba business. Yes, business zaffe Uganda eyo sagala tugendeyo nnyo. Sagala tugendeyo yinza okunkubya mitwalo 2 ojjako 12,000. 12,000 kati ogenda kusonda ddi sente ezo ziwere ozeewo sente za Kadama. Nkiraba kwe kumu ku kusomozebwa okwo abagenda ku kyeyo kwe basanga naddala ku nsonga ya sente okyagenda maaso n'okubanga otubuulira okusomozebwa okulya kubanga olwaleero njagadde tugatte ebirungi kubanga nkimanyi ebirungi gye biri ate n'okusomozebwa gye kuli okutwaliza wamu. Waliwo abaganyoddwa, waliwo abeevuma ng'agamba bannange Omuwarabu sente y'Omuwarabu nga yo bagyevuma bwevumi. Kusomozebwa kyokulala gwe sofa experience gy'olina kwe musanga mu Buwalabu eyo? Nze kuba nakuleetedde waliwo abagamba ebibumba, waliwo abagamba biki bye babasalaasaliza. Okusomozebwa okulala ng'ekyo ekyekibumba olabika okyagadde nnyo nkyogereko oba ekyensigo. Ekyensigo ekyo kikulu nnyo kubanga kitwala bulamu. Bazza mirambo wano. Oluusi oyinza obutafa naye n'olemala, oyinza okunafuwa, oyinza okukola ki, naye nga ku kyensigo ekyo kikyetaaga okwetegereza. Bwe ntunuulira ka vidiyo kono omuwala Nakintu agambibwa nti yagibwamu ensigo, olaba nti bw'ogoberera sitole ennyo bakulaga nti mission yava ku kampani. Ngoberera ebiri mu mawulire nga sirumiriza nti mission yavaawa ku kampani eyamutwala. Ate n'ogenda okulaba omwana oli mu budde bwe bamugiramu ensigo contract yaggwako. By the way, omwana oyo maama we omuto asula eno ewaffe yatwala ebbanga nga ngamba omwana waffe yabula, tumunoonya ku ssimu tetumulaba, tumubasaba tebamutuwa, biki oluvannyuma ennyo mulaba ku TV ngamba yoyo omwana gwe nali gamba. Kyasukka mu budde bwa contract okutuuka omwana oyo okola ki okulabika. Yagenda 2019 yalina kudda 2020 yalina kudda 2019 kuba omukyalo oli bwe yakinyonnyola ng'alaga alina kudda either 2019 awo bwe bityo. Kitegeeza obudde bwe yali alina okubeerayo bwasukkamu. Kati oyinza okwesanga contract we yagikola ne bakamaabe oba contract eri yali kampuni eno n'okugenda okukola kwaggwayo, then omwana n'anyumirwa ekifo kye yakoleramu oba n'aliniwalinga. Ekintu ekyo nakyogerakokko edda emabega ti si kirungi kuliniwalinga contract ng'oli wekka. Bali baddembe okukozesa byonna bye bakola ki bye baagala. Sigambye nti kino bwe kiri saagala bankootinga bubi, sikimanyiiko ekya Nakintu, wabula twogera ku challenges ezo n'engeri ki maybe tuteesa nga bwe kijja. Ngamba twandyewaze okusayininga contract ne bakama bannaffe nga temuli kampani yantwala, kuba contract ziri ze tusayininga zigamba nzize nkunkole emyaka emeka. Singa emyaka 2 gino giggwako nga njagala okuddamu okuliniwalinga contract inzikirizibwa, naye mukama wange ampe ennaku ameka nzire ewaffe nkole ki mpumule then nzire. Kitegeera kati ate ffe olw'ennaku ennyingi oba gye tuva e Uganda bw'oliniwalinga oyungawo buki emyaka giri 2 n'ogattako n'emirala n'ennaku 3 gano togava liwinze aga contract gekola ki gegamba ogattawo buki
bugasi. Osanga mu budde obwo bwe tutaasusenga contract kiyinza okumalawo kino ekyokuzanyira mu bulamu bwaffe, kubanga oli singa akugjamu ensigo mu budde bwa contract eyo kivunaanyibwa kampani ekufollowinga paka. So mu contract muno babuuza kampani kijja kitya nti oli bamugjamu ensigo mu contract gye wasayininga naye ey'emyaka emeka 2 kwali mukolera tekwalimu ki buli kimu omanyiddwa ova wano contracting eraze n'oluguudo lwokola ki lwogendako n'ennamba y'essimu ya mukama wa ikola ki kweri ekutwala wakutwala wogenda n'ennamba y'essimu byonna bibeerako ku contract eyo ogisomera wano n'ogenda ng'okoze eki ng'ogitegedde. Kati n'oli Omwarabu tasobola kusirwala to that extent kukutwala kukugjamu ki ensigo oli wansi w'amateeka agafollowinga, gavumenti efollowinga, abakutwala bafollowinga, buli kimu bafollowinga. Ekyo ensonga emu eyinza okutaasa kukugibwamu ensigo ennyo nga neebeereddemu nze ennyo. Ekirala ekiyinza okutaasa ensigo ezo tugumire we tulaze, address eraze ne contract gyensayininze nti ngenze wa Kisubi. Bwe ntuuka eri olw'embeera ennyingi egaanye, kampani eyantwala sigitegeezezzaako, kampani eyandisiivinga sigitegeezezzaako, wabula nenfuna bw'oba obonaabona waliwo eno ennamba y'essimu eyitawo toloka. Gye buli okwo? Yes. Nga batimbye we buli awo? Tebuliiyo. Oba ku WhatsApp? Ku WhatsApp butambula n'okuba essimu, kyokka ate era akutolosa n'aggamba ti nze ŋŋenda kukutolosa, naye bw'akutolosa akutwala mu kiyumba ekirala. Era naganza okukuggyaawo si kyangu, njagalayo obukadde 3. Era n'okola obukadde bwo 3 emyezi gye 3 n'ekitundu. Okolera kutoloka? Okolera kutoloka. Naye okutoloka okwo kwokolera oli mu matigga, teri amanyi gy'ogenda kulaga. Kati omaze otolose, ogenze gy'olaze, kampuni tekyakufollowinga, temanyi gyeri gy'oli, n'owoono we walaga alipotingirawo immediately nti Margaret yakoze eki ambuzeeko, ne poliisi n'agitegeeza, ne buli wamu n'akola ki n'ategeezaawo. Eyo gy'olaze ensigo bwe bazitwalirayo, kubanga ow'ebbina eddene yafa kibooko, kampani egenda okubuuzibwa kuba yeetwala bangi gwe oli muntu ki era obalibwa okuba omuki omunaku. Baatuta abaana ensigo bazibajjamu, kikampuni kijjamu ensigo, era ekyo kikujjamu ensigo, naye tetufollowinze wonna w'oyise paka okutuuka ebizibu ebyo. Naawe oliyo bw'omu toyinaako Luganda, toyinaako ki, teri agenda kuwa mazima nti wakola ki watoloka. So singa twewala obutatoloka n'ofuna obuzibu mu nju mw'oli, yogera ne kampani ejja kuyamba. Nga tukyagenda maaso ku nsonga eyo yennyini, kuba mpulidde bangi nnyo, katono nnyo ku nsonga y'okutoloka. Bangi batoloka, naye bangi mbawulira beenyumiriza mu kigambo kino eky'okutoloka, era nti bw'otunuulira abagenze ne batoloka mu biyumba nti balina bye bakoze bingi nnyo okusinga ate ababadde mu biyumba. Kino olowooza si kye kireetera abantu bano okubanga batoloka? Ekyo kituufu nnyo 100%. Atolose akola ssente nnyingi okusinga ali mu mateeka. Naye nga bwe tugamba zaala ng'ozannya zaala, chances z'okufunamu nnyingi nnyo, naye ate bw'ogwa kalamba. Kati n'okutoloka abazaala kafuna tekaafune, bw'okwata akamyufu bw'oyitamu n'otoloka, n'oyitamu n'emirimu n'ogikola, ne ssente n'ozifuna, paka eno kiryokke. Naye nga bwe tugenda nti ffenna bwe tugenda tetwenkanya kutegeera kimu, sivumye, tetwenkana buyigirize 2,
tetwenkana myaka 3 waliwo avudde Kampala waliwo avudde Iganga waliwo avudde wa fenna waliwo owekyalo waliwo owaki mwebyo tetwenkana bwemanga ndi kumpewo bwempagira ekyokutoloka kyekikyamu kukontana nakyo okusigaza abantu baffe nga baki nga balamu kubanga gwotolokeddeko akutolosezza naye oluso osanga yatoloka naye yenyini talina bipapula bikola ki ne bwofuna obuzibu poliisi ayina za mu nkuubo bwe bitabuka akivaamu kalamba so abakigenzeemu bafunamu nnyo kuba ojja kwesanga ali n'Abawarabu bazibu bwakufuna nga otolose akuwa sente nyingi oli ayinza okibuuza lwaki ate bwannona ampa sente ntono eri ebeera contract nabano kitegeeza alina sente zasasulawo mu process y'okunona wali akufunye tataddeemu ki kati bwomugamba mpa 1,800 alukuwa mpe 2,000 azikuwa sikola ku fulo yakubiri awulira sikola eno awulira kuba teyakutaddemu yadde ki era bw'ofuna obuzibu akusula ku kasasiro oba ku kkubo ate ani amanyi nti ali naawe so obanga mbwa nti embwa yiyo girundira awo bwefa ofuna woosuula kati era n'oyo bwaddemba abantu okukozesa nga bwe baagala n'osanga nga woovudde ensigo nezikola ki nezigenda ani akumanyi bw'olwala n'agaana okuweeza eddwaliro ogenda kuloopawa bw'agaana era okukusasula opyanta buki bupyansi kuba kati naffe abatoloka bwe bavaayo batubuulira birungi byokka tebatubuulira ku biki ku bibi abatoloka bano era babakola mu biyumba oba ate waliyo emirimu emirala era oba ogenda kukola mu biyumba kati waliyo omuntu gwe bagenda okugamba ti okunona omukozi e Uganda olina kusasula emitwalo 15 eja Saudi nga bwakibalamu emitwalo 15 ali mu miliyoni 13-14 around there okunona kati ate bwe wabayo nga kampuni yo yazimusasulira dda n'otuuka eri n'obatolokako akufuna tagenda kusasulamu naye ggwe eyatolose oli mu bulabe era ne bw'omalako contract ne bw'omalako kati nk'oyo okukola olina kwewa mu mikono gyaki ya poliisi olina kwewa mu mikono gya poliisi kati ojja kwesanga nti oluusi gwe watolokako bw'aba ayina omutima omubi obulungi nga yikamayo yagipiiningako sente ki ennyingi oba oyinza okusanga awo bwe bamanyi mu process awo we babikola paka okulaba oli avudde era ojja kuwulira nga otuleekanye gundi yagenze ku Interpol gundi ali ku deportation gundi ali ku deportation naye ku deportation tumanya ababeerayo batolosi so sandi kiwagidde yadde eno akasente katini mu mateeka naye oviira eno nga kewasayiningidde ng'okkiriza bw'eba eganye kuba sijja kuwaliriza kati kuba mu kiyumba kimu ng'obulamu bukoze eki yogera ne bakikwatako otambule mu mitendera gyo ospeyaringa obulamu kubanga eno Uganda waleseeyo abaana waleseeyo abakwetaaga tukispeyaringe bwe tutyo osobole okudda atolose n'ayitamu ayizulu so bano bannaggiddwamu nsigo bamwana wange yafudde nga yafiiridde mu kutoloka kampuni tuzinenye empola naye kyenjagala okumanya ebibumba bino nsigo byatunzi nnyo saidi eyo kiki abantu bano kye baagaza ebintu bino ku ssimu kuno ninako app gye bayita tawakana eno app eyo bw'oginyigamu oba bw'ogifuna kwogemera olumala okugemwa n'ofuna empiso zeezi 2 byonna byeraga ku app eyo
wano nga bwe tunagamba mbwe yagemeddwa atambula ne kaadi ffe eri tuba na ssimu kati app eno bagemejja ku simu gw'ogidownloadinga teeka olina okuba nayo teeka olina okuba nayo tawakaana mu Luwarabu bw'oba nayo buli lw'oyingira ensi yaabwe gy'olina olugemebwa okugenda okugemebwa olina okubeera n'eyo app kuba kw'obuukingira olumala okubuukinga empisa esooka era n'ekwebaza then n'obuukinga ey'okubiri nekugamba omazeeyo okugema kuliko akantu akatambula bw'oba tonnamalayo katambula olubagema ki covid kati olumala okumalayo empisa zo ebbiri ka green ne kaaka buli lwolaga simu yo ku dduuka ku mafuta ku ddwaliro buli wamu bw'oba tolina towagemebwa tolina wooyingira kati ku app okwo kuliko ne ka subsection kuliko bifo byolina okugendamu bifo byolina okukola booti abaagala okuwayo ebyobuyambi byonna biri okwo then ne kubaako ne organi donation ku app okwo kwekali ayagala okugaba organs kati nasooka nendaba bannamawulire abamu nga balina interpretation bwe ba interpretinga akantu ako neŋŋamba naye kali mpigi kalina ku simu yange nsobola okukola ki okeesomera naye nkasoma simanyi oba bwemba eno e Uganda kasobola okweggula naye bwemba ne data keggula kubanga kwenyina okulagira nti nagemebwa so akantu kano waliwo bw'osoma ku organi donation n'osoma ebikwataganawo tekalaga kufosinga muntu kuwayo organiye kakulaga mukama nyambi kako kayinza okweggula kajja kweggula gwe tokasobola kukadawunirodinga era oli akadawunirodinga aba yajja nako towalirizibwa kuwaayo nsigoyo naye nga bw'osalawo oyagala ogiweeyo era obisoma kati ate n'okusalawo okwo tosobola kukola bw'omu otegeezaako ab'ekika abafamire yo bonna n'obategeeza nga bw'oyagala okukola ki okuwaayo kati ate osobola okuteekayo okusabako ate ensigo ezo akantu ako bw'okasoma tekagamba nti bagenda zikugyamu ng'oli mulamu ozidonetinga bw'oliba ofudde kati abataputa we bakyusiza ne bagamba maybe bakakozesa nakutta akukonsideringa nti okoze eki ofudde then asobola otwala ensigo ezo naye ko kakugamba in case ng'ofudde odonetinga ki odonetinga ebintu ebyo naye mu donation nsuubira ekintu kiba kyabwerere nkudonatingidde nkuwadde si bwe kiba ndowooza kiba kyabwerere naye ate kati bwe oba bateekawo bayinza okuba nga donation naye nga bw'owaayo balina ke bakuwaayo nakyo kiyinza okuba maybe nga balina ke bakuwaayo naye ko bw'okasoma sikalaga buwaze tekalaga kukaka sisuubira nti muwarabu agenda kungula antwale mu ddwaliro lyabwe okunzijamu ensigo lwaki okaleese kyenjagala okumanya lwaki oleese ka app ako kubanga bwe twogera ku kugyamu ebibumba mu kugyamu ensigo lwaki oleese app eyo lwaki ndeese app eno nti bwe bujulizi obulaga obuliko akantu ako akalaga kuba n'abasinga dear user to ensure high quality of service kindly share this information thank you kaganye naye nga onomutwe gwange ogulaba kati wano we kaba katambulira obulungi naye kali ka subsection kembadde njagala nkole ki enkulage so lwaki ndese akantu ako nti bagamba abantu bonna babadde bajja bagamba abaana
bagamba neyo app eriko awalaga nti nno organic donation bw'onyigamu nga bakutwala buki butwazi. So waliwo you agree. If you agree nonyiga nti nojjuzamu ebintu byonna nga bikola ki oba nzikiriza ndoozi era buli kimu kubanga agree saaginyiga kitegeeza ngenda kujjuza ebikola ki ebisigadde. Naye introduction to that car thing gye nasoma tokakiddwa kimu otegeezaako ab'eŋŋanda zo bonna singa gwe okyekoledde bwe kiba kati bwe kidda mu nsigo nti bazitutte maybe bakozesa akantu ako kubanga mukama wange yakasobola okukwata essimu eyo n'anyiga agree byonna nti nzikiriza. So essimu ebadde yange, ennamba y'essimu yange, ID namba eriko yange, buli kimu kitegeeza nzikoze eki nzikiriza. Then ne bantwala okuzinzijamu nga nakkiriza oba ne banzita bazinzijemu nga nakkiriza ng'asobodde okukola ekintu ekyo akozesezza ki app eyo. Sometimes abaana bano bagenda nga tebalina masimu naye nga tebalina okugemebwa. Mukama app eyo esobola otuula ku ssimu yo mu mannya gange. Essimu emu esobola okutuulako bangi bwe tujjamu bwe tuteekamu omulala bwe tujjamu bwe tuteekamu omulala. So ojja kwesanga era olw'ensonga gye nagambye eriyo okukozesa ebintu ebyo ku social media oba okukozesa smartphone sifa abali awo ababimanye ennyo kikyasoboka Omuwarabu okukozesa essimu eyo nakutwalako ensigo nga ne kampani tekimanyi nga neggwanga lyo terikola ki nkitegeera. Mpulidde lwaki neesibye ku nsonga eno nti ndabye bangi abagamba nti batya n'okgenda mu malwaliro olw'okuba batya nti bayinza osirisibwa bayinza okubakuba chloroform ne bazikira n'agenda okudda engulu nga yensonga lwaki nkubuziza nti ebintu bino byattunze. Nange nze kennyini bwe naliiyo obulwadde bwe bukuluma ne webaka ku kitanda nogenda okwawamuka nsoka kwata ku lubuto olwanga basaze. lwakuba nti kyamala otambula ku social media ekintu ekyo kyattunzi eri kati tomanyi bazitwala ddi tomanyi gwe bazitwala bamutunuza batya tomanyi naye ogenda okulira ku ssimu ng'oli agamba obuwulira bantutte gye bantutte simanyiyo munsabire n'ogamba nfudde nze n'olowooza bakikola kuzannya kutiisa balala oba kituufu kuba amaloboozi gano kubanga bwenfune amaloboozi munsabire Charisi yampaddeyo n'aka Charisi yeyandeeta ye agenti wange simanyi oba kifunyikako okufolowinga Charisi ono nti ayongedde okufolowinga abantu bano be yawa omwana ono akakase. So bwe mpulira eddoboozi lino nga liri ku WhatsApp ne lireekaana nsuubira okuddamu okuwulirako nti oba omwana oyo ka vidiyo akatambula ng'akaaba bw'ati omulambo gwe gwazuuse wano kati toddamu kubira ekyo nakyo Bakadama naye n'ogwobadde oyogerako n'omukyalo ono ye at least okkebera kwaliwo ne Uganda wano nekizuukanga ddala bazijjamu era nendaba n'okulaba nti agenda kuliyirirwa akasente oyo ye kiriko nkushuwa zagibwamu naye kuba n'abalala abaliyo n'owulira emiranga then n'omulala eyafiira Egypt ye Misiri eyafiira e Misiri ng'akulaga nti bamugye Saudi ne bamutwala e Misiri era ensigo gye zaaviiramu oba gye yafiira n'atuuka nera ne bamukebera ng'ensigo teziriimu kati ne weebuuza bamutta kuggyamu nsigo oba baazijjamu afudde. So ku nsonga y'ensigo eyo ebintu biri complicated tomanyi bagitwala ddi tomanyi bagitwalirawa tomanyi byakoze bitya
wabula gw'okakasa okulowooza okwebeereramu. Waliwo endowooza mu bantu kati abamu balowooza n'okulowooza nti kampanizi zino zitwala abantu naye nga aim kubajja mu nsigo kubajja mu bibumba. Era kati ku lutalo ndowooza lwa competition y'okutwala abaana kampanizi ndowooza oba abantu bakikozesa. Oli n'agamba n'ogamba gwe nno gakulemye kugenda mu eri kampuni weesibye ku ezo eza Budongo Forest ezo zikolagana n'okutwala abantu bajjamu ki ensigo. So kivudde mu butuufu bwakyo kinoonya ekituufu kyakyo gye kiri ne kifuuka ekyokuzannya ne kiggwamu valiyu. Abakizanyisiza ebituufu gyebiri okweraliikirira gyekuli buli kimu. Naye nganze bwe nalaba ku Bawarabu mu kutya kwabwe kwe batya tebasobola kumala gakikola. Era wayinzika okubaawo nga waliwo endagaano n'abantu abamu. Companies. Saagala kugamba companies. Ojja kungamba mumenye companies. Oba be bakukusa obukukusa. Ekyo kuba nakyo gyekiri. Ekyo tuli mu kikubaganyako ebirowoozo nti Abawarabu batya nnyo era bafolowinga nnyo ensonga eyitibwa ey'amateeka. Kati n'ekyo ekintu bateekwa okuba bwe baba nga kikolebwa bateekwa okuba bayina authority oba mu bukyamu naye nga bateekwa okuba bayina ki authority. Kale Cameraman.